Nkulamusizzaako wenna muna Uganda. Mutagingire Joyce Bagala ntwata. Joyce Bagala nno nkwagala nnyo mukyala gwe. Singa okimanyi. Naye amalala okulowooza nti gwe munnange omukwano laavu yakusingira abantu. Awo twayawukana. Joyce Bagala wesiba okubaka parliament emityana. Emirundi egyo ebiri ng'ogwa. Bali munnange bwe wagamba mikwano gyo bokulembeza mu zikamera nenga bali yake. Sibe bakuyingiza parliament. Omukyalo ono epate yange yali emwagala. Era abakulu mu kibiina ne bamwogerako. Munnange yengo mulira agamba ono simuvaako. Era pate mugambye kyemugambye yadda mawulire. Bannanga ki bangamba ki bamujja kakiiko ekibiina kya musini parliament. Nagamba nze nja kubeerako na bedi bwanika. Ne bakaleberako government ya mu 7 nga yebakozesa. Omukyalo ono mwennyini n'atuuka ekiseera munnange nga ye bw'omutunuulira mu mbeera zo omukwano gwamusingira ensonga enkulu ze tuliko. Era mu bino Joyce Bagala twakulima nti olina amaanyi mangi emityana. Zi video nzirano ngenda zita abantu bazirabe. Wabula bw'oba ogenda oyogera ebigambo naffe mu bantu tujja. Ab'emityana tujja. Era Joyce katuwe bye tugenda okwogera nga tuzze emityana. Abantu bonna bano bonna simati bampadde kaadi fesike tuliko. Bano abantu abakukuta side bbiri. Ground yabagobye. Kyabatuse ku ground nga kiralamu. Kati bagenda kutambula betona amaganzi, befule mu bebagala Buganda, befule bebagala Kereziya, befule mu bagambe. Era obadde weesibye ku kintu ebbanga lyonna nti kyoyagala. Nengo kyagalira mawulire. Meeting otula mu meeting nga 3. Eno mukabanda we nyale mutudde, eno nogana otula nono, eno atono mukwano gwange. Kati omuntu ategana mubbi mu kamera. Ngagamba yesimuta. Bano basimuta muganda wange bino bw'oli munno nga tosobola kugamba nti oyo mulyake oyo alidde ssente y'omusolo muganda wange bino biralamu. Akapande wasomye ki? Akapande wasomye maji. Kati mwabali mu kusoma mwasoma akapande maji naye nga kasoma NUP. Awo tugenda beera bakambwe. Tugenda kubenganga luno lutalo president buno yabutulekera bano bantu babulijjo. Tuli buyenda abantu bali ku makubo. Tugenda kalira abantu bali ku makubo. Mubikiraba kati buno butalo babumpadde doketi yange. Buno mubundekere wanzijako mu Makinde West. Makinde West. Waliwo bempulira abali mu Tagala. Mbuka kati kadi bichi ono teyagenda mu vetting ani akulimba. Vetting obeerayo nga vetting omuntu. Era gwe agamba nti omuntu teyagenda mu vetting kankubuuzi. Kyogamba mwagala ekibiina kyaffe ne bakama baffe mubajjeko obuyinza. Bode basobola kutunula ne bagamba gwe katongole dda wano. Wajja ekitaali abamu ne mu bibiina gye mwali bwe kyali. Era mu nsonga eno pate bwegamba nti ono asobola osamba wano ne tuggusa kye tuggusa. Ono tumwetaaga tusobola mulusinga. Ani ayinza okugaana? Muleme kulaga abantu nti mubadde munoonya bufo. Muleme kulaga abantu nti muli bannakigwanyize. Mind you, tewali muntu munene above bantu. Twakola endagaano n'abantu. Bana Uganda, bino nzize mbibagamba. Ate tugenda kubyogera. Nkulamusizzaako wenna muna Uganda. Mutagingire Joyce Bagala ntwata. Joyce Bagala nno nkwagala nnyo mukyala gwe. Singa okimanyi. Naye amalala okulowooza nti gwe munnange omukwano laavu yakusingira abantu. Awo twayawukana. Joyce Bagala wesiba okubaka parliament emityana. Emirundi egyo ebiri ng'ogwa. Bali munnange bwe wagamba mikwano gyo bokulembeza mu zikamera nenga bali yake. Sibe bakuyingiza parliament. Omukyalo ono epate yange yali emwagala. Era abakulu mu kibiina ne bamwogerako.
munange yengo mulira agamba ono simuvaako. Era pate mugambye kye mugambye yadda mawulire bannanga ki bangamba ki bamujja kakiiko ekibiina ekyamusindika mu parliament n'akalemerako n'agamba nze nja kubeerako n'abedi bwanika ne bakalemerako gavumenti ya Museveni nga yebakozesa. Omukyalo ono mwennyini n'atuuka ekiseera munnange nga ye bw'omutunuulira mu mbeera zo omukwano gwamusingira ensonga enkulu ze tuliko. Era mu bino Joyce baga tukulima nti olina amaanyi mangi emityana. Zi video nzirano ngenda zita abantu bazirabe. Wabula bw'oba ogenda oyogera ebigambo naffe mu bantu tujja. Ab'emityana tujja. Era Joyce katuwe bye tugenda okwogera nga tuzze emityana. Abantu bonna bano bonna smart bampadde kaadi ffe si kye tuliko. Bano abantu abakukuta side bbiri ground yabagobye kyabatuse ku ground nga kiralamu. Kati bagenda kutambula betona amaganzi befule mu bebagala Buganda befule bebagala Kereziya befule mubagambe. Era obadde weesibye ku kintu ebbanga lyonna nti kyoyagala naye ng'okyagalira mawulire. Meeting otula mu meeting nga 3 eno mukabanda weni ale mutudde eno nogana notula nono eno atono mukwano gwange kati omuntu ategaana mubbi mu kamera ng'agamba oyo simuta bano basimuta muganda wange bino bw'oba oli mu nga tosobola kugamba nti oyo mulyake oyo alidde ssente y'omusolo. Muganda wange bino biralamu. Akapande wasomye ki? Akapande wasomye maji. Kati mwabali mukusoma mwasoma akapande maji naye nga kasoma NUP. Awo tugenda beera bakambwe. Tugenda kubenganga luno olutalo president buno yabutulekera bano bantu babulijjo. Tuli buyenda abantu bali ku makubo. Tugenda kalira abantu bali ku makubo. Mubikiraba kati buno butalo babumpadde doketi yange buno mubundekere wanzijako mu Makinde West waliwo bempulira abali mu Tagala mbuka kati kadi biki ono teyagenda mu vetting ani akulimba vetting obeerayo nga ba vetting omuntu era gwe agamba nti omuntu teyagenda mu vetting kankubuzi kyogamba mwagala ekibiina kyaffe ne bakama baffe mubajjeko obuyinza bode basobola kutunula ne bagagwe katongole dda wano waje ekitaali abamu ne mu bibiina gye mwali bwe kyali. Era mu nsonga eno pate bwegamba nti ono asobola osamba wano ne tuggusa kye tuggusa ono tumwetaaga tusobola mulusinga ani ayinza okugaana. Muleme kulaga abantu nti mubadde munoonya bufo. Muleme kulaga abantu nti muli bannakigwanyize. Mind you, tewali muntu munene above bantu. Twakola endagaano n'abantu. Bannayuganda bino nzize mbibagamba ate tugenda kubyogera.